Akakiiko nga katandika okunoonyereza Gen Elly Tumwine asoose kusaba obujulizi obw'amaloboozi ag'abajulizi abasisinkanye akakiiko nga bamulumiriza okweyisa obubi. I have found it very difficult to get the actual verbal recording of the previous proceedings, and I'm wondering why this microphone should not be working. Tumwine ayongedde okwewuunyisa ababaka bw'abategeeza ng'ebbaluwa gye bamuwandikira okumuyita mu kakiiko bwe yamuyita okusisinkana obusinkanya ababaka so si kuwa bujulizi. It says, I have therefore been directed to invite you to a meeting of the parliamentary committee. I don't see where the word witness comes. To say that the committee did not do its task well, did not inform you correctly as to the purpose that you were coming to serve before this committee is I think, unfair to the committee. I think it is unfair to indulge ourselves in irrelevancy, in matters that belittle this committee. It doesn't help at all. Ababaka bagaanye okubikkiriza. Tumwine asabye akakiiko kumwongera wiiki enamba okwongera okwetegereza obujulizi obumulumiriza wabula ssentebe w'akakiiko Clement Obote kino akigaanye n'alagira Tumwine eyanjula eri akakiiko ku lw'okubirirwa wiiki ejja. Will therefore request that the general appear before this committee on Tuesday morning at 10, and the committee will be ready to proceed with or without your evidence. Yeisanga eyayisa akakiiko akabuuza ebibuuzo sanga akakiiko ate ke kamuyise okumubuuza. Kati bw'oba okajjamu nga gwe emyaka gy'omaze ne ansa gy'oli balaga nti bulijjo akakiiko kano kanoonyereza ku babaka abakoze empisa embi ate gw'ogaana otya okukajjamu n'ogerega abakalimu. Obwo bujulizi tujja bukkiriza wano. Akakiiko kaweebwa wiiki 2 okunoonyereza ku nsonga za Tumwine era nga ziggwako ku lw'okubirirwa wiiki ejja. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.